Mugamba muti abaagala abalungi abeekumira ku Kisenga Face to Face mbaniriza nate olunaku olwaleero byonna gye musinziira okubeera nga mundaba oba nga mumpuliriza baswitaati bange. Kakati baddiya bange olunaku olwaleero tugenda kutunuulira ebintu bisatu by'osobola okukozesa okubeera ng'osobola okuzina ku mmana abaami. Nabagamba home remedies nnyingi nga bw'okiwulira nnyingi, bw'olaba waliwo n'ebintu ebimu just bye mubuusa amaaso nga oba obadde okitaddeko mu lubuto nga tonnaba kugenda mu nsonga gya wanjikeki, ng'osobola okuzinira ddala emmana omukazi n'asiima era n'okuwoomerwa n'awoomerwa. Ekisooka mu byo tugenda kufuna akatungulu naye tugenda kufuna aka red. Obutungulu bulimu colours ez'enjawulo, waliwo white, waliwo red, tulinawo ne yellow, tulinawo n'obwa green. Njagala akatungulu aka red, kano aka bulijjo ak'e-Uganda kale buli eri nkimanyi Uganda bwabbeeyi muko but aka bulijjo aka red ogenda okunfunira. Njagala okafuna okasaleesale like okasalemu slices, bw'omala okasalaasalamu kateeke ebbali, nfunire entangawuzi eri fresh, eya powder oluusi ekola naye wano sijja gyetaagawo. Nfunire entangawuzi eri fresh, bw'omala okunfunira entangawuzi eyo ogenda gikwata ogigratinge. Bw'oba tolina ka grater ogenda gisekula, naye bw'omala ogisekula obulungi gikwate omanye nti ngisekudde naye like amazzi gano eno togabuza like togaluuzinga kubanga ngeetaaga nnyo mu ntangawuzi. Bw'omaliriza nfunire enniimu nayo gisalemu slices. Osobola okukozesa enniimu emu n'okozesa akabajjo k'entangawuzi kamu kubanga tugenda kukola just kitundu kya kikopo. Njagala ekintu nga kika bulungi, kitundu kya kikopo kye tugenda okukwasaganya. Kati osobola okufuna entangawuzi emu n'ofuna ekitundu ky'ekikopo, manya n'ofuna garlic bu cloves busatu. Tugenda kufuna garlic obuntu busatu oba cloves 3 eza garlic. Kati bw'omala obbinfunira bulungi nti mbimaliriza ebintu ebyo nga bwe mbikugambye, garlic oyo ogenda musalaasalamu mu slices naye onfunira akasepikiko biteekemu obitokose obifumbe. Ebintu ebyo biraba gwe omusajja amanyi nti nze senga ekituufu kiri nti amaanyi siina noonya manoonye, siina maanyi ga kisajja. Akasolo ko kassa kabeera nga kayimirira, nabaganza eddagala ly'endagirira ng'akasolo kayimirira, bwe kaba tekayimirira mukwano tojja bisobola tubiveeko. Bw'oba okimanyi nti oyima bulungi then you are good to go, eddagala lijja kukolera. Nga nnyima naye nga sisobola kuwangaala, nga nnyima naye ng'akasolo kasigala kalebera, gwe eddagala lino liba ligenda kukolera. Naye bw'obanga toyima akasolo onoonya kanoonya, tebijja kukolera ddiya wange. Waliwo abantu be tuyita abaatomerwa endiga, gwe bireke otugenda kubisobola. So gwe amanyi nti tekayima bulungi, senga nze bwendi bwentyo ngwa mangu, nammwe abagamba nti singa sisobola kubeera nga nziramu okusituka, so okuyunga kuba terigenda kuyambako kuyunga, naye ogenda kusituka ng'omaliriza eddakiika nga 5-10. Si kumala ssaawa namba ng'oli awo olafuubana n'akasolo, muteesa kaganya okuwuliriza. Nyumirwa nnyo omusajja ng'ateesa n'akasolo, banaye kakuteeka ku puleesha. Abasajja mulina ennaku. Anyways, so nfunire ebintu ebyo bisatu nga bwe mbikugambye, garlic, entangawuuzi, biteekemu n'akatungulu. Bisaleesale, funa akasepiki kaffe biteekemu. Ndi nno bifumba wano eno nga bwe basomesa. Oba mbalage ku kavidiyo. Bw'omaliriza bulungi nnyo, obikwate, obiteeke mu kasepiki ofumbe otokose. Yiwamu amazzi nga ga kigero, oyinza okuyiwamu 3/4 y'ekikopo kubanga kooti egenda kutokota. Kati nsigazeemu haafu y'ekikopo. Teeka mu kikopo bisse wali biwole. Tebiwunya bulungi at all, naye bireke biwole owe omwami wanywe oba gwe omwami weetegekere onywe. Ogenda kuzina emmana darling, ojja kusiima bwongerwa. Togenda kuddamu kuleberera mu mmana ya mukazi. Ebyomuzina emmana omukazi n'omuleka nga yenna ayagga. Omukazi n'agezaako kutuulako ng'ekintu kirebera. Tubeere siriyasi mu basajjamu. Omanyi kitegeeza omukazi okutulako ng'ekintu kirebera kiringa kyefunyaafunya. Omanyi kitegeeza omukazi okuwaako n'omuleka ng'ayagga. Naawe amanyi nti nina kashuwa. Kati wamala obikozesa engeri gye bitawunya bulungi, jjukira tugenda kunywegera. Sandyagadde muntu akunywegere ng'ate awulira talina mirembe gy'oli. Engeri gye bitawunya bulungi nga tugenda kunywegera. Tulina ezo tuyita mouthwash, tebabimira. Oteeka mu kamwa n'okola n'ofujja. Ne bikuyambako ko
okubeera nga akasuwa kava mu kamwa ako si kabi, oba si kyo nfunira yogurt g'omusajja. Yogurt wa flavour yonna ali convenient gy'oli, kuba ne yogurt yennyini mulungi, nga tuvudde mu kyokuba nti agenda kuwunyisa bulungi mulungi. Kati yogurt oyo ogenda mukwata ng'omaze okubinywa ebintu by'oyisiza eddakiika zo nga 5 omulye, agenda kyusa akasuwa akakuvaamu mu kamwa ako. Ogenda kubeera kiriya bulungi, ng'awo ogenda ng'ozinammana ng'omukazi akusiima. Temuddamu kuleberera mu bakazi, temuddamu kuzinammana nga ba amateur. Oli musajja mukulu, naye omukazi akwemana n'abeera ng'agiwadde omwana omuto nti agenze muyigirako. Bantu bange, galinga agiwadde omwana omuto nti azze muyigirako ddala ddala ng'ate oli muntu mukulu. Ebyo bintu biswaza. Wagenze kulaba kawala owasuubizagana kawayo emitwalo 2 ne ka girlfriend kojjukira, naye ogenda omuvaako ng'owulira emitwalo 2 ogimuwa tajja kudda. Ekituufu olina kumuwa ssente asobole okudda omulundi omulala, nga tonna olaba by'okoze yennyini volongo tomwereere, ng'akasolo keediimye kaagaanye. Alawundi akasooka kabadde ka ddakiika 2 kyokka alawundi ey'okubiri ogaanye okusituka. Nywa ebintu ebyo ojja kufunamu, ebyo ebintu byaba birimu properties oba birimu ebirungo ebisobola okuyambako okubeera nga tomala gagwa mangu, tokoowa mangu. Ne bagamba abasajja okuzinemmana mubiri gwo, kasita obeera ng'omubiri gwo munafu n'akasolo kanafu. Kati bw'oguteekamu amaanyi n'akasolo kajja kufuna amaanyi, kasita oba nga tokoowa n'akasolo kizibu okukoowa. Naye bw'obeera ng'okoowa mangu, munnange akasolo ko kagenda kubeera nga kagwa mangu nako, kubanga kaba kakooye ng'omubiri bwe gukooye. Ne bw'ogezaako kagamba nti situka tubeeko kye twekolera, tekajja kukkiriza kubanga ekyofu kaba kakoze eki, kakooye, nga ne bw'oba oyagala tekalina kikagenda kukuyamba. So weeyambeyambe, situka, funa eddagala, mmwe abakyala. Tekiri ku musajja yekka. Nabagamba nti abakazi oluusi mubeeraawo nammwe ne mwesiriwaza. Omusajja okiraba bulungi talina maanyi ga kisajja. Eddagala lino ndisomesezza ka audio gwakawulidde, bimutegekera ate omubuulire kye bikola. Omugambo omanyi ddiya wange omulungi, lino eddagala senga yagambye, tuligezeeko tulabe. Nammwe abasajja, omukazi waba asazeewo okuyiiyiza, leka ate kwesunguusa, olabamu nti mwenyiiza. Ekituufu togayina, mukyogala sirina maanyi ga kisajja era togayina. Ate wandibadde nabwo n'akuwa eddagala onywe. Mukkirize omukazi aba akwagala. Abakazi abalala anoonya omusajja agenda mutuusa ku ntikko, naye gwe owuwo ali kunoonya eddagala ligenda kukanyika, kyokka bali kufumbira weekozaakoza. Waliwo wona obulagalo bwa bulijjo balagira kati olaba n'obwo obuntu bayigawe. Kati gwe omukazi osobola okubifumba n'ofuna obucupa, nabaga mugenda eyo mu Arua paaka. Gula obucupa obutini buno eno gye buli bwa layisi si bwa bbeeyi nnene. N'ofuna obwo obucupa bulungi nnyo, bw'omala okubufuna bukwate obuteeke mu gundi. Ofumbe ebyo ebintu byaffe kaŋŋambe nti kati sigenda kubanga omusajja mufumbira bino ebintu buli ssaawa. Bifumbe obiteeke mu bucupa, babuyita shots. Kati obutereke, osobola obuteeka mu fridge n'obuleka omwo. Kaaba agenda okunywa osooka n'okagyayo ne kawola ne kavaamu obunnyogovu, awo n'anywa. Babutini si bungi, like nga katundu ka kikopo, kitundu kya kikopo bw'otyo. N'oteeka mu bucupa bwo n'osiiringa obucupa nga 5 6. Of course buli lunaku Cynthia agenda kuba abinywa. Waliwo olwagenda okuzina bolongoto, naye lw'owulira nti omusajja wange njagala nzina ebitegera n'omwami obumulaga. Tulina shots awo nnyingi ze tusobola okukolera abasajja baffe n'omutetenkanya. Ebyokwenda si birungi kuba ne gy'ogenda naye waliyo amuwanda olulusu. Kitegeera si buli omuntu atuukiridde. Kale munzikirize nkomaawo, temwerabira subscribinga, kulikinga no commentinga. Omukama abanjagalire abankuumire mubeere bulungi, temujja ngo. Yeah.